woman is being taken to police. Akatambi kano kasaasanidde nnyo ku mikutu gye mugattabantu nga basirikale bano abatabadde mu byambalo nga bawalula omukadde ono wakati mu nkuba eyabadde efuuyirira okumutuusa ku kkubo gye babadde balesse emmotoka. Oluvannyuma tukitegedde nti omukadde ono ye Adrian Victoria Kabatonayire ow'emyaka 65 omutuuze w'e Lubiri Cell Nyamyetyobola Ward division y'e Kakoba mu kibuga eky'Embalala. That is the car which they are using to take my mother. Ono agamba nti zabadde ssaawa 10 ez'olweggulo ng'enkuba yakakya n'alaba abasirikale bano abatabadde mu byambalo bya poliisi ne bagala okumukwata nga bamugamba nti yakuba omuvubuka Nsubuga Abdul. Mugamba nze sikubanga muntu ate nze sirwani. Oyo omusajja gw'ogamba sirina we nali musaazi. Ne bagamba kati tukwagala tukutwala ku poliisi naye ngamba sijja kukkiriza kugenda ku bintu byesimanyi. Kati bwe yaganye kwe kutandika okumuwalula. Kati oyo omusajja n'alyoka ayita ali omusajja omulala nga mupoliisi ali mu uniform gwe bayita beetunga kutumumanyi najja bwe yajja n'ayingira n'atunuulira ennyumba ng'asaakinga n'addamu mumuleete. Agamba nti yabadde bakukkiriza bagende mu mirembe naye bo ne bakozesa amaanyi nga balinga abawendule. Ekyokuba bazze na force baagala bansitule nze kyeŋŋaanye ne mbagamba bulijjo poliisi bwebe empita guno si gwe gusoose bansindikira kipapula. Omukadde ono agamba nti olutalo lwonna luva ku nkayana ze balina ku ttaka erisangibwa ku luguudo lwa Mbalala Masaka era nga baludde nga bagugulana kati emyaka 15 era ng'ensonga ziri mu kkooti. Miriam Anena muwala w'omukadde Victoria Kabatonayire eyakutte akatambi kano annyonnyodde engeri gye bakuttemu maama we. Basatu ne bajja ewaka nga tebambadde uniform. So normally mom usually atera okufuna abagenyi. So ne tulowooza abagenyi ba bulijjo ne tubaaniriza ne batuula munda. Naye ng'omwami akanyagamba oyo Darius akanyagamba I want to Vicky kati zinadde nyimidde bwe ku mulyango gw'ekisenge. Nga njagala kuddeko nadde n'esibye kaleesu mu kisenge n'agamba I want you Vicky nga tamanyi ani Vicky gwaza okukola ki waza okukimugamba ekigendererwa kye mu kukwata akatambi kano yayagadde ensi emanyi nnyina kyayitamu. Actually, me posting that video was to express, was to try and make a call to cry out to whoever is concerned to help these people. My grandmother, the real owner of the land, is 99 years old. She can no longer fight for herself. My mother is 65 years old. If you look at how much more fight does she have in her. Ne baliraanwa babaddewo nabo ebyabaddewo babinyumya babiddingana. Nzofuluma naye nsanga mukadde bamutuula omu akuta omukono gwenu omulala akuta ogwenu nga bawalula muwalule mu nkuba ng'ebitosi byonna biri wano kuba wano waddewo amazzi mangi. Kati olwaliro abakulu mu poliisi nga bakulembeddwamu omuduumizi w'ebikwekweto bya poliisi AIGP Frank Mwesigwa, amyuka director w'eddembe ly'obuntu n'amateeka ACP Dina Kyasimire n'omwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma okusisinkana omukadde ono ne muwala we ku ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo mu lukiiko olutakkiriziddwamu bannamawulire. Kituuma ategeezezza ng'akakiiko ka poliisi akakwasisa empisa akatudde ku kitebe kya Lwizi kasazeewo bano bagobwe mu poliisi. Era bawadde recommendation eya bagobwe mu kitongole kya poliisi. So kyekyo ekibonerezo. Era bano baguddwako emisango emirala ng'abantu abalala bonna era kkooti esookerwako Embalala ebasindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba w'omwaka guno. Okusinziira ku Kituuma okusalawo oba bano bagobwa mu kitongole kya poliisi ng'akakiiko akakwasisa empisa bwe kawabudde kyakolwako abakulu mu kitongole kino e Kampala.